nga bwe nabasuubiza nja baleeteranga amateeka omanye naawe kiki gagamba bagende ng'okutwala mu mateeka ng'omanyi kiki ekyetaagisa. Leero nkwetedde munnamateeka okuva mu Kabuusu Muhumuza and Company Advocates era nga njagala tubeereko amateeka ge twogerako. Nze Bambalaza Bwesimakula era kamusabe ssebo abatulaba beeyanjulire. Batuuliriza mwenna njagala okubalamusaako n'okubeebaza bye mukola. Erinnya lyange yenze Wagaba Dibya Ismail, ndi munnamateeka akolera wano e Kampala nga tukola ne faamu gye bayita Kabuusu Muhumuza and Company Advocates. Tukola ku nsonga zonna ezeetaaga okunnyonnyola n'okutaputa oba n'okuwoza amateeka singira ddala ag'e Uganda, East Africa awamu n'ensi yonna. Ssebo munnamateeka, abalabi bandyagadde okumanya nti waliwo etteeka erigaana omuntu okuba embeekuulo, olwogolo, okuleekaana oba amaloboozi gonna agatasaanidde mu lujjudde. Olwalwo lwe twogerera ekintu kye bayita amaloboozi, sounds, noises and pollution bifugibwa etteeka eriyitibwa the National Environment Act, etteeka eryakolebwa namba 5 mu mwaka gwa 2019 mu nnogoserero z'amateeka, era mwe muli ennyingo efuga amaloboozi kutya bwe tunaagakozesanga n'obutakosa bannaffe balala nga ffe tukola ebyo amaama. Watya nga omuntu yeggalidde mu nju ye ne munne naye amaloboozi agava mu nju omwo gatataaganya bano abali ebweru n'abantu abalala abayitawo awo ne bamulirwana. Etteeka nga lino ssebo bunnamateeka balamula batya abantu ab'ekikanga kino? Ebintu ebimu ne bw'oba togenze kwebuuza ku tteeka, ebintu ebimu Katonda yabitonda nga bya nsonyi. Kyova olaba ekitundu kyo babiyita byabwerere tekikuli mu kyenyi, Katonda alina we yakinoonyeza n'akiteeka, so n'enkozesa yaate yina kuba yankiso. Kakati sookera ku baana bo b'oyina awaka mu nnyumba bakuregulating nti bw'oba okola emikolo gyaffe egy'obufumu abaana abo abagivuddemu ate tebasaana kugimanya okutuuka mu budde obwabwe nga bakuze. So waliwo bannaffe ababa nga bali mu kwesanyusa ne bakola eddoboozi erya bakuyita nakacaacaali n'okisussa mukadde wange bajja kuvunaana omusawo gwe bayita nuisance nti wakati gwe mu kwesanyusa ate ofuuse ekitagasa eri abalala. Muliraanwa awo mumazeeko eddembe lye nga naye bw'atakkirizibwa kukuma kaamulali mu nnyumba, kaamulali omukka gwe ne guyita ne gubatuukako, tojaga nti nze ngukumidde mu nnyumba yange omukka, nedda gukosa n'abalala abakuliraanye. Muliraanwa oyo tasaana kutuusibwako mawulire gava mu bikolwa byo byakwesanyusa. Waliwo nno amasinzizo gye bakubira ettendo ne basaanikira buli kimu. Munnamateeka, etteeka lino ssebo nabo libakwatako oba likwata ku maloboozi malala gokka? Wano mu Uganda ekisooka mu ssemateeka atuwa eddembe okwetaaja mu bintu ebimu, omuli okwesanyusa, okuyimba, okutendereza Katonda waffe mu ngeri yonna gye tukkaanya. Okimanye nti waliyo n'abasamizi baba batakkiririza mwemu ku ddiini kuyinza ndibanga osoma, balina eddembe lyabwe. Wabula amateeka amalala gajja okutukugira oba okutuwa akatiba n'okututerawo olukomera wanga weeyambisa eddembe lyo w'osaana okukoma, okutuuka oba obutatuuka, osobole okubalaba nga tokosa banno. Nabwe kityo amasinzizo gaffe gakkirizibwa ennaku zino tekinologiya
bava ku nkozesa y'amaloboozi agaffe ne bafuna n'ebyuma ebikasuka ewala amaloboozi ebizindaalo n'ebirala naye kiri nti galina okubeera ne limiti wa eddoboozi lyo ng'olikozesa bwe lisaana okukoma gye buvuddeko abantu bateekanga n'ebizindaalo bino bimukalakasa wabweru ku byalo olina akiteekako okuva ku makya paka obudde oba ye lwakoowa naye leero etteeka lino erya National Environment Act likugamba nti toyina kusussa mu bipimo waliwo weight oba volumes eza sounds zoyina okuyita obutasussa bw'onoobanga oli mu kukola obanga okolesa emirimu gy'amaloboozi katugeze kaaba omuntu nga asala mayinja kano kamashini akawagala oba ki bw'oba olina byokola toyina kukosa sound bantu balala bakuliraanye nabe kyamaloboozi etteeka lino erya National Environment Act liragira mwe abayina amasaaki amasinzizo b'emizigi musooke nakufuna bipimo bajje baregulatinge waliwo ebitongole ebyaffe ebya bulijjo local governments bayina aba officer bebayita ba environmental officers bebalina license oba obuyinza okuregulatinga muyite ajje nga ebyuma byaffe bibino obimuteereko ajja kukupimira okusinziira ku bantu booliraanye agambye nti eddoboozi eriryo terisaana kusukka ku meters zino nga boolaba rediyo bwoba n'akantu akongeza bajja kukuregulatinga bakugambye nti bw'okusangako ebyuma byo toyina kusukka wano oba wali olina kukomya awo ebizindaalo byo nebitakuganira bantu balala gye buvuddeko baatuwabula nti oba olina amasinzizo naye ewaffe ku kyalo gye mulaba otambula n'ova ewaka ne muva ne mu tawuni ne mugendanga ku lusozi oba distance endala obutawoggana na bikozesebwa bivuga amasinzizo ago gaalinga wala n'abantu era tekyalinga kyabweru bwenkanya okuteeka essinzizo wakati mu bantu mu residence kubanga lyo likola na sound ate abantu beetaaga bukkakkamu naye olwaleero abantu bagasembereza kugenda okulabagana mu maka ozzaako ssinzizo wakabuukawo limu nozzaako eddala era etteeka lino lituwabula ntiyita abakugu abalondoola environment obutonde bw'ensi bakuregulatingire wa sound yo esaana okukoma ng'ointeractinga n'abantu. Sibo neyenza nnyo neyanzige amanya Sibo erinnya lyange yenze Kanso Isma Wagaba Libya liri okusatu kola ne Kabuusu muwumuza ne Kampala Advocates wane Kampala. Amina Sibo. Ebyo ebadde mu mateeka olunaku olwaleero wabula nkusaba omulundi ogujja ate nkuleetere amateeka agafuga obufumbo. Ekibuuzo kye njagala okukulekera ani alina ebisaanyizo ebimufuula omufumbo mu mateeka ga Uganda? Tusinkane omulundi okujja. Nze Bambala Zaabwe Ssemakula.